omuyimbi gwe bayita Adam Mulwana yatufuddeko kati ekikeseza olwaleero basuze mulumbe wabaddewo okuwanyisa ebigambo ebisongovu okuva eri omutegesi gwe bayita Abitex n'omukulu gwe bayita Ajaluna emboozi awo weesingidde nga beebuuza nga bagamba HM eno bulijjo etegeeza Ajaluna ne Mulwana H&M. Abitex ategeezezza nti ewooteri eyo gye mugamba nti Ajaluna Adam Mulwana abadde ayinamu emigabo era y'omu ku baagitandika. Abitex nkugambye nti olutalo lubadde emakindye Mr. Semakula yazze n'ataasa abayimbi babaddewo bangi nnyo basodde okuba ate nga boogedde bingi nnyo ku nsonga zonna nga bwe zitambudde naye nga ewasingidde we wano omukulu Ajaluna avudde mu mbeera nga Abitex kye yeekola okuba ate nga mumalako emirembe nga mugamba nti ate Adam Mulwana ananga Abitex katandikire wano Abitex ku mbeera ye nga bwagitandiseeko atandikidde wano omukulu Abitex nga waayo akasente ke kasobodde okuba ate ng'aleeta bapromota bamuwadde akakadde kalamba ne we yali azinoonya luli ng'akyali mulamu n'etaano gyamubula. Abitex atandise bw'ati nga bawaayo akakadde kaabwe. Mulwana konsati yatuka kwa barabara zina gitegekera Namboole naye okulayirira na enamboole abantu bajja mu bungi olwo oluyimba mu byafaayo ezimu ku nnyimba ezikyasinze okutunda mu Uganda yonna. Adam Mulwana singa copyright baddewo nga Honorable Edaman bagamba yali badde omu ku bayimba basinga obugagga mu Uganda naye ssaawa zino afudde anoonya emitwalo 5 asobole okuyambibwa naye Eddie Kenzo nga simulaba wano. Eddie Kenzo president w'abayimbi aba NRM zendowooza yali batudde enteekateeka gipresident n'ebima ebiri naye ekyo tugendayo sigenda kwogera bigambo bingi naye ku lwa federation gyenkulembera eyafuka tusobodde okufaafaagana n'obutiitindo bw'ensimbi bwe tusobodde okwegera. Haya basi bw'eri omulwadde yazinoonya nga taziraba wadde n'akamu ne bazireese wano. Abitex wagguliddewo n'ategeeza nannyini wooteeri eyo ye nga bwawulira mu mbu ekikonde kibadde kinyoose wulira akakadde ako ku mbeera nga bwe mugimanyi sifa abagagga ennyo ne wano wetuli wennyini waliwo abantu bangi walukagoya manja naye tusobodde okufaafagana n'akakadde ako olwa federation yafuka ebigambo sibyogedde. Omukulu chief whip concert ye yaginkwasa yatuwaka barabara mulengeddeko awo naye nga tusubiddwa nnyo mpozi Aluna Mubiru mbadde nkusaba olabirira abaana ogezeeko okulabirira abaana ba Adam Mulwana mu mbeera yonna kubanga bagamba yatandika restaurant eyo naye basimanyi obadde mu mbeera nnungi simanyi naye Aluna Mubiru leeta wano okuprofiira Aluna Mubiru ebigambo byange bino njagala obiwulire. Aluna nkwagala wano. Aluna Mubiru abaana ba Adam Mulwana nkusaba Lwana nnyo kyosobodde obalabirire kubanga yakola kinene nnyo okulaba nga restaurant eyo eya H&M ebeerawo naye bagamba mbu afudde si musanyufu naye mpulira byambu. Olutalo nno we lutandikidde Mr. Semakula yagezezzaako okutaasa nkugambye nti Ajaluna n'ebigambo bibadde bimubuze ng'omwana amugamba nti ate wooteeri ya Mulwana nanti bagiyita H&M Aluna and Mulwana era kye kibooziboozi ekitambula mbu nannyini wooteeri omutuufu Abitex nga bw'agambye wabula Ajaluna ayogedde bw'ati mu bukkakkamu ayogedde eddakiika ntono nnyo wulira abakozi timu gyokoze nayo tubaddewo nnyo ku Adamu olwawo waliwo abatuwalampa nga tebanyi kye tuyitamu. Nze Adamu namulaba bwe tonamulaba bwayagala omufuula mukwano gwe. Nze Adamu namulaba akyatimba bipande nga nange nkyasitula mizindaalo ne tuyita mu kitooki nga nyambibwako anko wange Mr. Semakula naayita mutoka kwa barabara so that Adamu abadde muganda wange yafuuka mukwano gwange yebaddewo sijjaddigaana kubirawo naye nga Adamu abadde muganda wange twafuuka ba Luganda. Nze abaana ba Adamu nga Kabaka bw'agambye kati baana bange tekitaya
kibaweerere era mukyala wa Adamu omwana oyo banga nze Adamu business partner wange namuwanga sente n'agenda namugamba n'amagezi ng'agenda okola kino era nga Adamu abadde mwesigwa nga bukyakola sente ezo agaba ag'amagoba agandeetera nemusembeza saamuvaako saamugjaako embeera y'obwavu embeera ng'abayimbi bonna tebasobola kuyimirirawo naye mu kuyimba ng'ayimba oluyimba lwatoka kwa balabala yaluleeta najja n'aluyimbira ng'ewaanyi nesi kyakomera nesi kyabantu okunkyawa so kakati mama abaana nze abaana bamubaana kati bange Hajji Haruna babuuza wooteri yaani H&M restaurant yange ng'omuntu naye okumanya Adamu bwe twava mu music oli yali musente natuuka omuwa mu shares era abadde afuna nina akantu ke namuwa kabadde ajjamu sente buli weekend kakati ajjanjaba mulwana nga oyo bw'omusangawa mumukwogeranga bintu okulonda omumu omunene kitegere temutukyayisa bantu kuyamba bantu temutukyayisa bantu mwana muganda wange sijja kwogera kusingako wala nange ensobeza enogede oli munsonyiwe naye kali tekansonyiwa nimwe munsonyiwe natwala omusavu no sijja kugenda wala mwana olwamusasi aya basi olutalo olubadde agambye ebirala musonyiwe naye kali tagenda kukasonyiwa kaani akamwogeredde ebya H&M wano nno research wagiddemu okuba ate nga ataasa olutalo lubadde lw'amaanyi nnyo kubanga ekigambo ekyo si kitono ogamba nti wooteri research atandise bw'ati era ensonga lwaki olaba omuntu bw'aba akyalinayo essowaani ye ey'emmere basobola okugaa nti afudde n'amala nadda engulu nebagamba omwana watunda aliddene ku ki kumba anoonya essowaani ye yekola ki era bw'agimala ng'akola ki emboozi gy'owulira nti kale bambi abaddewo n'alya ne ku mmere nga tulowooza ateredde kumbe yabadde akyabanjayo essowaani ye emu so n'olwekyo nzikiriza buli muntu alina okuvaawo ate abalala bakole ki tuyinza n'okuba we tuli wano waliwo amalanga wano we tuyimiridde wayinza okuba wansi eri abafu era Katonda yali limbo era Katonda bw'atyo wakola ki bw'abeera lwana mumanyi ng'omusajja omupambanyi abadde muyiribi ate bw'aluma nga tatta abadde omusajja omugumu nga bw'aluma takola ki mbadde simanyi nnyo byafaayo bya famire ye naye bwe mbiwulidde nti taata yali mulwanyi ddala mulwana omusaayi omulwanyi abadde nagwo era katumusabire gy'ali ebigendererwa bye naye ndowooza ye ne byabadde ayagala bibeere oba olyawo bibeere aya basi Hajji Haruna omukulu Misa Ssemakula ayogedde abadde boogera ebigambo kubanga boogedde ebigambo kubaddeko bajjo Abitex be basinze okubanga bakyankalanya embeera wabula abizingidde wamu n'abalabula abayimbi bonna okwewala okwogera ebigambo bitakwatagana nga tumanyi nti olumu bye tukola ne bye twogera bigenda ku kamera lumu omwana wo ajja kuba alina waali ayagala kwesimbawo kubeera president baleete vidiyo taata awemula maama yeeyambudde bakakozesi omwana oyo okumulemesa okutuuka ku kyakola ki ebimu tubikebiteko tuleke kuba selfish abaana baffe basobole okusangawo olyagaye nti ndi mwana wa Misa Ssemakula bagambe ya bweyitawo okusinga mwana wa Misa Ssemakula totubuulira temwali makulu omwana omukozesezza ki losi kino kigende eri ffenna nze sirina gwe nga nti gundi oba gundi kubanga nakigoberera luli mulumbe olwaliwo olwo nange nali nfiridde buwaate saasobola kubeerawo wano olwa Babydeo mukama muwummuze mirembe nga buli akwata akazindala alinga eyanyiiga edda alinga eyalinga nti tulinde omufu bisembuga tulinde omufu aya basi pulezidenti w'abayimbi aba federation Eddie Kenzo yeebazizza Hajji Haruna byonna abadde omusajja ng'ayagala nnyo obwenkanya ekintu kya popular kibadde kimuyisa buli nnyo n'ensonga endala atuyambye nnyo saba otwala kakisata mu kwebaza Hajji Haruna abeereddewo nnyo mu Rwanda nnyo nnyini ddala kubanga ndowooza n'olimba mwabuulira ng'ayimba n'agamba nti nasigaza Hajji Haruna wange saba tukwebaza nnyo bali ddala byonna saba Allah akuteeremu obwangu beera mugumu ddala ebyo bibaamu oli musajja musiraamu ze benagendako emekka bandaga omubaka we yayimirira nga simanyi alwanisa baani kati mutunga oyo nabbi omulamba aba yafaana n'abantu kitegeeza naawe bangi nnyo abakutunuuka
Basi Eddie Kenzo naye nga agumya Ajaluna ku bigambo ebyo bitandise okwogera ebyogerwa ku wakati wa Adam Mulwana na Ajaluna. Full figure omuzungu agamba atya full figure naye abadde waawo. Full figure ategeezezza nti tebatawaananga okumuleeta ku National Theatre kubanga abantu beboogera tebikwatagana. Agasseemu n'oluzungu ennaku zino ayogera oluzungu full figure. Ne mulekanga bannammwe balina obulumi nze bayizayo mbadde ng'alina okujja wano era nze njagala otegeeza kino Kenzo kankyogere misa gyalabika agenze naye kankyogere bano baganda bange nga be bali bano bakawooya bano nze bwe nfa nga temundeetanga ku National Theatre temundeetanga wano. Yes, osanga omuntu atalina kyali atakulinako wadde akakwata tamanyi gy'ofudde bali bamuli bamanyi bwe tutobye bano bebamanyi gye tuvudde bano akutta akazindala asambirira omulambo gwo abaana bo bali wali bayayana okukulabako abooluganda lwo ne mukwata emirambo ne mumenya emisaalaba ne mwekola obusolosolo musimanyi obitikitoga simanyi mbuoli alina kitikino kyayatuka sikuliini akisibye bunnapapandi akinyiga bunyizi bwati ayagala bamumanyi ali ku mulambo gwawanda amalusu. Please. So the mother tanga one monosis. I have my house. I have my home. I'm a rich lady. Yes. That is fact. That is fact. I have my kids. Abana bange bali mu kukaaba. Bayayana. Balumwa mwabagala okuyisaawo ebyammwe mulwanira ebyensi mukosa chance n'okuziba abaana bagukulu. Nze ndaba abantu bangi bagenda okuzika namwe ba YouTuber mmwe n'okavalinga omulambo paka mu okulabirira abaana b'abafu ekirungi Mulwana afudde alina mukwano gwe ng'amweyogerera ekyo Katonda yakyesigaliza. Njagala buli muntu obeere wooli ng'okimanyi the end of life kubeera kufa. Climax y'obulamu kubeera kufa. So ebigambo bibeere bitono zinja kubeebaza nnyo mwenna abasobodde okubeerawo n'ababeereddewo Mulwana nga mulamu nakati abaliwo site. Nja kwebaza nnyo Ajaluna nenebaza H&M Restaurant. Nina ensonga lwaki njebaza abantu bangi bwakwata akazindalo ayagala okulaga amaanyi n'okwolesa gy'atali. Simanyi lwaki abantu baagala nnyo abafu okusinga abalamu. Ekintu kino kati kinnumya omutwe. Ne bannabyabufuzi baagala abafu okusinga abalamu. Bannabyabufuzi mukoze ky'amaanyi nnyo tukozesa ne mudampinga abaana b'abantu. Mulwana yebasaawo naye singa ayimuka n'ayogera ku bantu abeetaaga akazindalo wano baba kabaddeko asobola okwogera ekituufu era bakigambyeko bakimanyi. Nalabyeko Namwandu ng'azirika mwena temumanyi lwaki yazirise. Bwe munaanoonyeza lwaki yazirise mujja kukitegeera ekyamuzirisiza. Nze nja kubagamba ebigambo byange. Nze nabagamba nti ekintu kyendera okukozesa kintu kyangu nnyo. Common sense is not a common. Yesebo. Common sense is not a common. Aya basi. Common sense is not a common. Ya full figure bwategeezezza. Olumbe ebinyanyanyanya birukyankalanyiza Suna Bene. Ayingiddewo bw'ati. Tukyaliwo n'abaana abakyaleeta era mujje tusobole okubeera nga tutambuza enteekateeka eno. Tewali agenda kutukuwa 10 tuli ku makutano esosa gesimba akagere paka kumakya. Tweyanza